Nkwaniriza nnyo webale nnyo webalire ddala oli otya muganda wange aswete oli bulungi. Mutabani w'omugenzi Principal Job Kafeero avuddeyo n'ayongereza ku kintu oba ennaku ekibadde kitambula mu nnaku bbiri jjo ne leero ekya Gravity Omutujju, naye n'agamba nti oluyimba olwaleeta Gravity Omutujju talina kye yali akozeeko. Ebintu bya Gravity bitabuse musical bitabukidde ddala. Olunaku lwajjo oluyimba lw'omuyimbi Gravity olupya lwe yakoze nga lulimu eŋŋoma lwa His Excellency Bobi Wine, oluyimba lwaggiddwa ku Yutube. Bwe luvaayo ku Yutube of course ne mutabani wa Kafeero bamwita something like that. Kafeero yavuddeyo, Kafeero Junior n'agamba Gravity Omutujju oluyimba olwamuleeta mu okumumanya mpaka olwaleero talina wadde a single penny, talina wadde ekikumi kye yali asasudde famire ya Principal Job Kafeero. Era mu mateeka ate takomye okwo n'agattako n'agamba nti omuvubuka ono ayina engeri gye yayimbamu oluyimba n'ateekamu ebigambo ebyobuseegu oba ebyobuwemu ebitaali mu luyimba original composition. So original version yo yali ndala naye ng'atayimbidde mu ngoma eyo. Tubale tuli awo, waliwo omuvubuka bamuyita school fees, muyimbi abeera nnyimba kindi eyo, n'agamba waliwo oluyimba lwe Bobi Gravity Omutujju lwe yabba, era awandiikidde Youtube essaawa yonna baluggyayo. Waliwo ebintu ebimu twali tunyumyanyumyamuko eyo n'abayaaye, naye nga oyinza okugamba omwana ono ali kumpalaniraako, naye ekituufu kiri nti Gravity bwe yakwata ku Bobi Wine oba bwe yalumbagana Bobi Wine yamanya, yalowooza alumbaganye musician oli Bobi omuyimbi, yalowooza nti alumbye Kyagulanyi omwagalwa w'abangi, ye kye yalowooza. Naye situmanyi gye bigenda kuggweera, kubanga bangi bakyavaayo bacomplaining about his music, naye nga olutalo lwonna we lwava ku lwaki tozimba ddwaliro Gomba, lwaki tozimba tuwe ku ttaka 50 ku 100 tuwe ku ttaka tuzimbeko eddwaliro. Tewali walala we bivudde, kubanga ebyo byonna emabega bibale tebiriiwo byonna nga tebabiraba. Music oba mwagala, music bamukuba, naye byonna bitandiseewo ng'omaze kulumba Bobi Wine. Era Bobi omulumbye, results zigenda vaayo, zeezo zikyajja nno, era okyasanga okusoomoozebwa kungi nnyo, unless otherwise bw'osobokera ku makya n'ogamba nze neetonze. Tegeera kale webale nnyo bali ddala ngoberera yosinza okubanga ate gy'oli. Bannaffe aba Freedom Properties, bannange manager Mulondo nkutumiddeko nnyo, webale nnyo webalire ddala ebintu by'okola by'amaanyi. Manager Mulondo asangibwa saidi zaawe Namugongo, era bano nga Freedom Properties kye bakola bakugondezaamu mu mbeera, bakusolooleza ennyumba z'abapangisa, olina ttaka ly'otunda bakuyambako ne balitunda, oba ku kyapa bakuyambako, ozimba mayumba bakuyambako, bakayungiriza, era nga be basajja bokka mu Uganda abeesimbu bosobola okukolagana nabo ng'olina ekintu ky'oyagala okukola, ng'oba olina ekintu ky'oyagala okuyisaawo ne bakikolera bulungi nnyo. That is Freedom Property Uganda Limited. Bannaffe aba Victoria School of Beauty and Hospitality Management basangibwa Nateete awo, ova ku bitaala ne weeyongerayo awo waliwo kalina eri ku lefting, that is Masaka Road ng'odda e Busega, nga wakava ku bitaala booti kalina ojjala wako ekipande kino ekiriko Victoria School of Beauty and Hospitality Management. Bano bakuyita ogenda otwala omwana P7 senior 4 senior 6 basome diploma ne certificates, era nga
bakugamba nti be bokka basobola okubangula omwana wo mu misomo egy'emikono. Banafa ba Top Care Restaurant basangibwa wano bali side za wali Nalukolongo kizimbe ky'Amakanga era nga wali head offices zaabwe, balina Nabbingo, balina Tempozi ne side z'e Masaka, balinayo buli kimu ekitambula. So gendayo osobola okubeera nga buli kimu okifuna ate ng'okikwasaganya bulungi nnyo. N'oba olina abantu mutwalo, abanafa ba Top Care Restaurant bagamba nti bajja kuteekerateekera embeera ebintu bisobola okuba nga bitambula. Abanina Guest House basangibwa side za wali Namuŋŋoona, ku toto ya Namuŋŋoona naye bw'oyisaawo Katininyo ng'ogenda e Nansana waliwo ekkubo erikkiye erigenda ku Gombe SS ejjala Banina Guest House ekipande. Bw'oba oyagala okuwummulamu balina massage ne sauna, balina DSTV, basobolaga emipiira gyonna, balina ebisulo eby'omulembe, balina na buli mbeera yonna. Gendawo so okuba nga ate byangu. Abanaffe aba Century Property Real Estate bano nno abantu abo bannange beeyune, naddala gwe muganda wange ali e Dubai, Oman, Saudi Arabia, Qatar, abali mu nsi zonna ez'abazungu. Bano abantu bo basindikira ssente ku account, kugulawo account nabo kubanga balina poloti ettaka okuva ku $5,000 poloti bagirinwa okwetooloola Uganda yonna, millions 1, 2, 3, 4, 10, 2, 5 ez'ekyapa n'ezitali za kyapa. Kati gendayo bannaffe aba Century basangibwa wali ekyali Wajjala Namugongo era nga balina offices zaabwe wano e Busega, balina office mu Kampala. Century Property Real Estates sasula mpola mpola ofune poloti ozimbe era bagamba nti bakulinze. Gendayo osobola okubeera nga ate ebintu obigonzagonzaamuko mpola mpola. Abanaffe b'ensembi yabwe Hamu Connect Uganda Limited, abahamu bano nze kennyini ndi mukozi waayo. Abahamu bano bakuyambako batwala abantu ebweru. Abahamu bano okusingira ddala abantu b'e Dubai, Qatar, Saudi Arabia, Oman, Turkey. Gendayo banaye bakuyambe. Hamu batwalira ssente nnyo ate gwe omuwala n'oba tolina passport oba national ID gendayo bagikuyambeko. Bakuyambako ku processing empapula, buli kimu ne kiba nga kitambula bulungi nnyo. Abantu bange njagala obabuuzaako ab'erubaga, abantu bange aba Nakaseke, muli mutya mwenna abaana aba bodaboda mbagala nnyo. Mwebale nnyo mwebale ddala okubeerayo kintu ne mukikwataganye ne mukikumaakuma ne biba nga ate bitambulira ddala bulungi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nze Bigro Jamal Nakaseke mbadde njagala baawo ku mawulire ga Gravity. Gravity yagenda n'alumba Bobi Wine naye teyamanya kyalumbye era ebintu tebitambula bulungi. Sijja balimba naye katumusabire, otherwise nze era buli wenva waggulu bwe nti nzijukire mugamba ekintu kimu nti genda weetonde, wakyaliwo obudde osobola okwetonda. Buli kimu ne kiba nga ate kiteredde bulungi nnyo. Weebale nnyo weebalire ddala. N'abayimbi bangi nnyo kubanga nze era mbagamba musaleewo mufune ekyokusalawo. Musaleewo oludda lwe muddako olutuufu, mudde ku ludda olunyigiriza, mudde ku ludda olunyigirizibwa. Awo mujja bba musobola okuba nga ate ebintu mubikolera ddala bulungi nnyo. Akuume njagala ate okubeebaza. Nina video gye nakola wano juzi nga njogera ku bantu abakozesa obubi social media. Kati naddala ng'oli omuvubuka Musa naawe gwe baakutte. Waliwo n'abalala njagala okubira omulanga poliisi. Poliisi mugezeeko, waliwo abantu bangi be musobola okukwata. Waliwo abantu be tulaba nga bavuma abakozesa obubi social media. Mulimu abagikozesa obubi ne batuvumaganya naffe ababeerako kubanga ffe kwe tukolera, ffe kwe tujja ekikumi. Kitegeera obulango bw'ennanga abasajja bagamba batulange. Kitegeera. So bannange mugezeeko okulaba nga oba oli ku social media osobola okukola ebintu ebikuzimba okusinga ebintu ebitakuzimba. Olwo baganda bange bendeseeyo bannange munsonyiwe, babayita Shihan Standard Day and Boarding Primary School, basangibwa wali e Rubaga Bulwazo. Shihan Standard Day and Boarding Primary School director yantegeezezza agaba bursaries. Balayo omwana mwe baganda bange bali ebweru Saudi Arabia, Oman, Qatar, Dubai, abali mu nsi ez'enjawulo nkwegayiridde kwata ssente, kwata omwana wo omutwala ku Shihan. Omwana wo abeera waka, omwana bamuliisa, omwana anywa ku mata, omwana alya ku kyennyanja, alya ku nnyama, alya ku muceere, alya ku ttooke, alya akawunga na bijanjaalo 24/7. Nedda omwana bamukyusiza, omwana bamulabirira. Waliwo ebyemizannyo, omwana ayiga okuyimba, ayiga okuzannya akapiira, ayiga bamuzuulamu talent. So gye bamuzuddemu gy'atambula nayo. Banaffe abo tugendeyo musobole okubeera nga ate mubalaba. Basangibwa wali e Rubaga mu Bulwazo. Kumata kumira mpeera
nze kali esuula Ssaabasajja Kabaka wa Buganda wangaala. Weewala abafere leka nkwanjuli Ham Connect UG ye kampani egenda okufunira omulimu ebweru w'eggwanga. Tulina emirimu egy'abawala n'abalenzi mu mawanga nga Iraq, Saudi Arabia, Iran, Bahrain, Qatar n'amawanga amalala mangi. Wano ku Ham Connect UG tutunda n'okugula emmotoka ssaako ne airport taxi. Gwe omwana ow'obuwala olina passport oba tolina, jangu ku ofiisi zaffe. Ham Connect UG emirimu gy'abalenzi nagyo tugirina nga ba security guards, ba cleaner, ba housekeeper. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tusange ku FB Tower Building ewa Bakuli room number C03 oba tukubire ku namba z'essimu zino noti 75593886 ne noti 7551559193. Ffe aba Ham Connect UG tutuukiriza ekirooto kyo. Tekyabadaza ku Masaka Road, Chiwawo ku Mityana Road, Busunjo, Baka, Mende Kohima Road, Bombo Road, Gayaza Busiika, Gayaza Kayunga n'okwetulula Mukono yonna ssaako mu bitundu bya Uganda eby'enjawulo. Basoloza amayumba g'abapangisa era nga bazimba n'okuwa pulaani z'amayumba. Ssentale be bokka abakulaakulanya omuntu wa wansi n'okumuzzaamu essuubi. Gwe omuzadde eyeetaze essomero erigenda okubangulira omwana wo nga muyeeya mukozi ate ayite ne first grade katukwanjulire Shehan Standard Day and Boarding Primary School abagenda okuteeka ebyensoma by'omwana wo ku mutendera ogusingira ddala. Empisa, eddiini, ebyemizannyo n'obuyiiya bwonna tubikulembereza ddala ng'ate ebyokulya n'ebyensula bya mulembe ddala. Tulira n'entambula eri abayizi abaviira ewala. Gwe ate omuzadde eyandiyagadde omwana wo okuyita ne first grade totunula obulala wonna. Okwewandiisa kugendera ddala maaso okuva ku nursery paka ku kibiina ekyomusanvu. Day ne boarding ng'ate n'ebisale birungi ate bisobokera ddala. Jjukira nti requirements zonna omwana wo azisanga ku ssomero. Tusangibwa Lubaga mu Bulwa Zone okuliraana 24/7 Motel. Gwe ayagala okumanya ebisingawo tukubire ku noti 773 73 359 ne noti 757 noti 6 26 96. Shehan Standard Primary School. We invest in education.